ogere ku mwana wa Chameleone gwe oli omwana ina right okugera ku kitaawe gwaba bo baliwa mwaba abata damu kogera Chameleone olinga amazi gwamuzaala batumwe mutujeko kabampana buli family mwagala mujiyingire mujinonyeza mu likes ozo gano omwana okugera ku kitaawe Chameleone bwe yamuzaalira okutuka kweje emyaka yali tamanyi gwazadde omwana mugezi oyo mwana aba mugezi ne kwa tomanyi luzungu oluzungu lukulemeredde uli awo yasamirira mbogwaba tadamu kogera Chameleone keno nulire embwe eyo. What do you even know about family gwe nga neyo yakulemerera gwe yesema titi tomanyi kukulabirira omwana gwe gwalede ko omwana gwe mpaka ku university ababo baliwa ng'okweka bakweke ekyo kigaali ebimwa tutubulira mbwezo abana bese kuyambye na buyambyo bakuliza tuweereranga ko na mwana kutuka ku university gwe nawe oyogera gwe nga family zitudde gwe kubulwa byakola toyina na mwana gwe gwe wali alabiridde nasala boda wadde Kenya oyogere ku aba Marcus ali mu America oyogere ku aba Marcus that boy who is in the US ababo baliwa where are your kids mufujo kunonya abana abasajja be mwazala mu abana bamwe mujja mubamukira mu byabalala gwe segwa gwe nokogera toyina kwogera. You can't talk in people's families. You have no moral jurisdiction. I mean, you have no moral right. Please, you have no moral right. Gwababo oyina soka nonya bakitabwe kwato kyabajjukira kati gwe tosobola kugamba aba Marcus kikyalina okwogera ku taata we gwe Chameleone mukwano oli kitaawe it's his dad wano Chameleone bwafa n'avaawo gwagenda ofuuka mulekwa oba aba it's a boy to become an orphan. It's not you. Kwene mwantu mbakubira enduulu webafa ne family zaabwe temusobola nazuwa wadde 10 nzano tatange yayina emikwano emeka nga we mbakubira temukwata Jenomozi yali azeeko newaffe okutulaba as Mozi ever come to see us ever since my father died. Muve mu bintu ebyo ebyekisiru ebyokuleekaanira abantu nga family zammwe musudde wabbali. Did the General MK ever come to see us? Tata ange teyawagira wano Muhoozi